nnyo okubeerako nammwe. Eno ya lipoota y'embeera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kifaananyiza ku embeera y'obudde. Omwanza Bulya Victoria ogibatuusaako. Bwe tutunuulira ekifaananyi kya Ssemugenze kikubira ku Ssemazinga Africa kiraga nti omukubo gw'enkuba gusimbye mu ggwanga lyaffe. Y'ensonga lwaki enkuba etonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ku makya mu masekkati tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu e Masaka, Kampala, Mubende ne Nakasongola. Buvanjuba era tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu okuli Jinja, Tororo ne Soroti. Ne bugwanjuba era tusuubirayo enkuba okutonnya omuli Kabaale, Mbalala ne Kaseese. Bukiikakkono naye era tusuubirayo enkuba okutonnya. Olweggulo mu masekkati tusuubira enkuba okutonnya e Nakasongola ku diguli 24, 23 Mubende, Masaka ne Kampala. Ne buvanjuba era tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku diguli 25 Jinja ne Tororo. Soroti egenda kubeera ku diguli 26. Mugwanjuba naye era tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku diguli 20 e Kabaale, 26 Kaseese. Yo Masinde egenda kubeera ku diguli 24. Ne bukiikakkono era nayo tusuubirayo enkuba okutonnya ne diguli 26. Ebyebunaayira tusuubirayo akasana okwaka e Dubai ku diguli 36. Kaira agenda kubeera ku diguli 31. Yo Nairobi tusuubirayo ekiddedde ne diguli 24. Ebisobodde batuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga kifaananyiza ku embeera y'obudde. Sigadde ndi Bulya Victoria, mweraba.